Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako. Olunaku lw'o tutunuulira ebikebe ebyo, ekimu kigenda mu majaani, ekirala kigenda mu kaawa. Singa ewaka mu maka g'oba ogenzeemu gw'omukozi oba mmwe abakyala mugezeho okulaba nga muyigiriza abaana abo be mukuza, ekikebe ekibeera mu kaawa kibeere mu kaawa, naye oli wamala okutoola mu kaawa n'ateeka mu caayi mubayigirize addemu akisaanikire. Toleka kikebe ekyo nga kisaanukule, buli w'okireka nga kisaanukule kaawa oyo abeera ajja kufuumuka ggwamu akawoowo. Kati ago majaani nga bw'olaba amajaani ago otoddeko otadde mu caayi, ssaako ekisaanikira kyako. Amajaani ago togaleka nga masaanukule. Buli w'ogaleka nga masaanukule gafuumuuka akawoowo ne kaggwamu. Ky'oba olaba nti ojja kuteeka amajaani ku caayi obeere nga tolina owulire nga okutali majaani, oteeke kaawa ku caayi owulire nga omutali kaawa. Noolwekyo mwetegereze nnyo ekintu ekyo. Buli w'omala okuggya kaawa mu kikebe oba amajaani mu kikebe n'oteeka ku caayi, fuba okulaba nga tokireka ng'okisaanukudde. Birina kuterekebwa bwe bityo nga bw'olaba nga mubisaanikidde. Amajaani ago galeme kufuumuuka. Ne waaba oyo gwe bayita piraawo masala naye afuumuuka. Buli w'omukozesaako asigaddemu n'omuleka ng'omusaanukudde, ebiseera ebisinga akawoowo kagenda kubeera nga kafuumuuka, so nga ate ebiseera ebisinga ebyo ebimu ebigenda ku caayi we bigenda ku nva tuba twagalako kawoowo. Kati n'olwekyo kyonnyagadde nkibabuulire nti ekikebe ky'amajaani oba ekikebe kya kaawa buli w'otoolako okukozesaako tokireka ng'okisaanukudde, kireke ng'okisaanikidde. Tokkiriza kikebe ekyo kusula nga si kisaanikire. Akawoowo kaba kagenda kufuumuuka, empewo amajaani ago gaba gagenda kuyitibwamu empewo, akawoowo kaggwemu. Oteeke ku caayi nga tokyakawulira, kisiibe nga kisaanikire, kisule nga kisaanikire. Just buli w'otoolako ddamu osaanikire, buli w'otoolako ddamu osaanikire, kijja kuba kirungi nnyo. Ojja kusobola okukuuma amajaani ago nga galina akawoowo kaago, ojja kukuuma kaawa oyo ng'alina akawoowo kaako, wamu okuume ne piraawo masala oyo ng'akawoowo kakyalimu bulungi. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mbeere bulungi, mweraba.